Abaana bange bwe bakusanga nga govuma kitaabwe bakulowoozaako bye nyina abaana bakuze basoma amawulire bagalaba ne social media bagibeerako. Mwami Mpuuga njagala tugende mpola. Okuva lwe kiri nti oyagala nnyo ekitiibwa wadde nga byokola tebikuuma kitiibwa wabula bisaanyawo kitiibwa, leero nsazeewo nkikuleeterenga n'okukibikkako nkibisseeko. Mwami Mpuuga eyo kaadi gy'osiseeyo ey'abaana tolowooza nti ogenda gikozesa ng'omuguwa ogulina okusika okuva wansi mu nnyanga gy'otubidde okumala akabanga, nedda. Mwami Mpuuga kaadi y'abaana saagala ogikozese nga detergent alina okujja amabala aga miliyoni 5 agakugwamu gonna agakwerambye, nedda. Oba osanga kaadi eyo yali kuyambye singa bw'obadde olwanagana nabo oba singa bw'obadde owanyisiganya nabo ebisongovu bagumbanga bo tebaazaala ku baana. Naye okuva lwe kiri nti b'olwanagana nabo era bw'owanyisiganya nabo ebisongovu nabo balina abaana nga ggwe bw'obalina, nabo bazadde nga ggwe bw'obalina, eyo kaadi tegenda kukuyamba. Nga ggwe omukubi w'eŋŋoma nnakinku bulijjo kwenzinira, olunaku olwaleero bw'oba osazeewo okugikuba mu ngeri efaanaganako bw'etyo, nange omuzinyi nina okugizinirako okusinziira ku ngeri gy'ogikubyemu oba okusinziira ku ngeri gy'evugamu. Mwami Mpuuga omuzadde omutuufu y'abeera engabo y'abaana be so si abaana b'okubeera engabo ye, nkiddamu. Mwami Mpuuga omuzadde omutuufu y'abeera engabo y'abaana be so si abaana b'okubeera engabo ye. Era omuzadde omutuufu ekizibu kyonna okutuuka ku baana be kirina okumakinga sure nti kisoose kufeesinga ye, so si ekizibu kyonna okumutuukako kirina okumakinga sure nti kisoose kutuuka ku baana be. Bwe bagamba nti omutala guliko engo, omuzadde omutuufu ye yeebaka ku luggi nti ng'okutuuka ku baana b'okubalyalya erina kusooka kubanga emaze kulya ye, so si abaana okwebaka ku mulyango nga ggwe taata weebase mu kisenge nti ng'ogenda okutuukako ng'esoose kulya baana bange, nedda. Omuzadde y'abeera omukuumi w'abaana be so si abaana okuba omukuumi waabwe. Kikkirizibwa abaana okubeera omukuumi wa muzadde waabwe oba kikkirizibwa abaana okufuuka muzadde wa muzadde waabwe singa omuzadde atuuka nga tekyeyinza, ng'abaana kaakati be balina okumutegeerera. Luli taata yagamba nga maama alidde, omwana wange alidde ki, ng'omwana yabuuza kati taata alidde ki. Luli nga taata yabuuza nga omwana wange amize empeke, nga lwaleero omwana yabuuza leero maama amize empeke. Luli taata yabuuza nga omwana wange bamututte mu ddwaliro, nga kakati omwana yabuuza nti taata wange bamututte mu ddwaliro. Naye ggwe tonnatuuka mu myaka egyo kubanga okyasobolera ddala bulungi n'okubba ne weetikka omunyago nga tomenyese mugongo. Kaakati ng'atobbira baana bo toyinza kugamba nti ate ssaawa eno abaana bo bw'oyagala okwekwekamu okukukusa omunyago gwo, bw'oyagala okwekwekamu okugusa ebintu byo, abaana bo bakyali wansi wo tebannatuuka kugenda waggulu wo, era gw'alina okubeera omukuumi waabwe. Togezaako okubafuula omukuumi wo, gw'alina okubeera engabo yaabwe. Togezaako okubafuula engabo yo kubanga tebannatuuka. Olaba wasobola okukuulita ne miliyoni 5 n'ozeetikka ku lw'abaana bo, kitegeeza bakyali wansi wo, leka bateeka waggulu bo mb'obeekwekemu ozannye ebyobufuzi byo. Mpuuga bw'ogamba nti wavumwa kyokka ng'olina abaana, kyokka nga biki Mpuuga? Tewali muntu yenna ali mu lutalo tewali muntu yenna ali mu lutalo naawe nga ggwe omuntu. Tewali muntu yenna ali mu lutalo n'Empuuga bba wa mukyala we. Tewali muntu yenna ali mu lutalo n'Empuuga taata w'abaana be. Tewali muntu yenna ali mu lutalo n'Empuuga omwana wa kitaawe ne nnyina. Olutalo lwaffe n'Empuuga lwekuusiza ku miliyoni 5. Mpuuga ffe naawe tewaaliwo kitugatta kutuuka kwewalana. Sitwasomerako wamu, sitwakulirako wamu, tetukolangako bizinensi yonna naawe, tetwendangako ku mukyalo omu naawe, oba tetugendangako mu kkubo lyerimu naawe. Mpuuga tewali nsonga yonna ebeetufuula abali mu lutalo naawe, era leka kulowooza nti olutalo wakati waffe naawe luli personal. Olutalo wakati wo ne bannayuganda luli ku miliyoni 5. Ne Parliament olunaku olwaleero kwagala okujjamu obwesigwa kitambulira ku miliyoni 5. Tewali alina lutalo na Mpuuga nga lwa buntu. Olutalo lutambulira ku miliyoni 5. Kaakati olutalo lutambulira ku miliyoni 5. Simanyi nsonga lwaki. Olusika okuluteekamu abaana bo, olusika okuluteekamu famire yo. Era singa twalina ensonga naawe oba osanga twalibadde tukuvuma, twalibadde tuvumiramu n'abaana bo, naye tewali n'omu ku ffe yali akuvumye kigambo kyonna. Ensonga yaffe naawe etambulira ku miliyoni 5. Leka ensonga eno kugifuula pasono otuuke okuyimirira ku TV Joyite eya Buganda okunvuma mwali nvumye, naye mukimanye nti nina abaana bange babeera ku mikutu gino, kibanga omubbi
bwana aga bannanga okunkuba mwali nkubye naye mubakuŋŋaanya waliwo omwana wange wabadde obbira ki mukugamba nti bakuvuma kyokka nga balinga abatakimanyi nti olina abaana oba omuntu akuvuma alinga atakimanyi nti olina abaana wabadde osonga mu His Excellency Bobi Wine oba mu mwami Kyagulanyi mbu mwami Kyagulanyi akuvuma kyokka nga olina abaana gye buvuddeko wakola statement n'ogamba nti Kyagulanyi tamanyi byabukulembeze era ensonga ezisinga gwozeekangira ku bafu mbuulira akamwa ka Kyagulanyi kafuluma mu ddi ekigambo ekikuvuma Kyagulanyi yakwata ddi akazindaalo naye nga akazindaalo akakutte kuvuma mpuuga nga wagamba nti abyogerera ku bafu yali ku mufu ki kwe yakuvumira omufu oyo baamuziikawa zaali nnaku za mwezi mmeka gwali mwezi ki era gwali mwaka ki era akatambi ako mwe yakuvumira osobola okukatuteerawo ng'obujulizi naffe tumukuvumire kubanga aba asusse akatambi ako mwe yakuvumira osobola okukateekawo ng'obujulizi naffe tumukuvumire oba omuntu bw'ayogera ku $5,000,000 nti ow'ekitiibwa azzayo $5,000,000 olabeera mudde era abeera akuweebuulidde mu maaso g'abaana bo omuntu atayagala kuweebuukira ku kyalo takola bimuweebuuza ku kyalo kw'ayina abaana togenda kubba ttooke lya mukyala Nakate balikusibe mu bulago otambule ng'okaaba munswazizza maaso g'abaana bange gwaba weeswazizza mu maaso g'abaana bo weewaawo kino kye tukola kiba kikuswaza mu maaso g'abaana bo naye gwaba wakiyita okukolwa mu ngeri ekuswaza mu maaso g'abaana bo singa tewagenze mu lusuku lwa mukyala Nakate kubbayo ttooke tewali ali kuweebuulidde mu maaso g'abaana bo tubuulire nga Kyagulanyi bwakuweebuula mu maaso g'abaana bo yayogera ki kibanga bw'onaagera mu kkooti ow'ekitiibwa omulamuzi oyo yankoze bw'ati ne bw'ati yanvumye ne bakubuuza yakuvumye ki ate toyagala kuddamu kye yakuvumye bw'oba musajja ng'okakasa Kyagulanyi yakuvuma era ng'oli mutuufu ng'okakasa Kyagulanyi yakuvuma kaakati ffe balamuzi olunaku olwaleero tutudde mu musango gwammwe tutandika okuguwuliriza Kyagulanyi yakuvuma kyakangavvulwe oba ffe we twogera ku $5,000,000 okiteeka ku Kyagulanyi mulaba abaana ba Kyagulanyi bwe banvuma kyokka nga wadde kuffe tukwogerako era tewali yali asimattuse kigambo kikuvuma ebigambo byaffe byetooloolera ku ssente $5,000,000 ezaali ez'omuyiwa omusolo wabula ebigambo byaffe tebyetooloolerangako ku kuvuma kuffe b'oyita abaana ba Kyagulanyi era Kyagulanyi basindika ani yali akuvumyeko era kuffe ani yali agenze mu maka ga Kyagulanyi ne yeetunuzaamu akasimu ng'ali ku geeti n'atandika okuvuma mpuuga agamba nti bamuvuma kyokka ng'alina abaana Bwanika yayimirira mu makaago ku sheediyo nga naawe wooli n'ayita Kyagulanyi omusiyazi ti n'ovulo gy'ayambadde aba ayambaliddemu pampa Kyagulanyi ye talina baana oba abaana ababo wekka be baana bwe kiba nga yatutuma okutuvuma nga ffe tetubeera nko mu maka ga Kyagulanyi tukuvuma ate nga Bwanika yali mu makaago nga n'akatambi ako naye mwoli nga n'ebigambo byavuma Kyagulanyi okuba engalo n'atuka okuyita Kyagulanyi omusiyazi n'atuka okuyita Kyagulanyi omusajja alina omukyala n'abaana ng'ayambala pampa ng'ali mu makaago ekyo kyo tukibale tutya omanyi bano basajja bakulu bamaze ebbanga nga bakuba oluyi ne bakaaba bano basajja bakulu bamaze ebbanga nga bakubba ne bakkubira enduulu Bwanika okujja mu makaago ayogeremu nti Kyagulanyi musiyazi yatandika kubyogerera mabega Bwanika ono ani amutuma Bwanika afaaki ebigambo bulijjo bye twebuuza ebitajjansa byayogera ebivuma ng'abyolekeza Kyagulanyi yabyogerera mu makaago kakati oli wano olw'okuba oyambadde ebirawuli by'abookya ebyuma oyagala okukweka muli obuswavu bwo nina onvuma ng'okimanyi nina abaana bo be baana bokka aba Kyagulanyi mbizzi oba mulowooza nti abaana bammwe tebamala mu mbuto z'abannyaabwe emyezi 9 nga ffe gye bamalamu oba engeri gy'abaana babala gye bamalamu oba mmwe layisinsi evuma mwagijjawa bwana Mpuuga mmwe layisinsi evuma abantu mwagijjawa nga mmwe abala ne babagaa bugambi nti nze nnemedde ku mulamwa gwa 5 gwe ne bonompita omusi anvumye ate nga nina totukuba baana bo ebyo ebigambo byali badde byansa nnyo singa obadde obyogerera mu bagumba naffe tuyina abaana
ne bw'ovuma balina abaana olinayimirira mu makaago mu lujjo luyingire wuwo nga naawe mu katambi mw'oli ng'era w'oli okuba engalo n'ayita musajja munno omusiyazi oyo Kyagulanyi musiyazi ayambala ovulo akola biki nebira enkyano jja banvuma ffe twogera ku kintu kimu miliyoni 5 era omuntu yenna yali avumye ku mpuuga naawe ogenda kuvunaanwa tewali muntu yenna yali avumye ku mpuuga era mpuuga bw'ajjayo akatambi ka Kyagulanyi ng'amuvuma kale Kyagulanyi njogedde munene kuffe balowooza nti Kyagulanyi yatutuma okumugambako bw'ajjayo akatambi nga tumuvuma tugamba nti tulina okwenenya era tujja kwetondera era bw'ojjayo akatambi nga kuffe waliwo yali ayimiriddeko mu maka ga Kyagulanyi n'akuvuma nga ggwe fuutu sojjawo bwanika bwe yayimirira mu makaago n'ayita musajja mukulu omusiyazi n'avuma omusajja n'akkakkanya omusajja alina abaana ng'omusajja oyo alina abaana eyafulumye waka nga n'abaana be balaba nti eno jazze ajjidde mu paadi simanya nga ajjidde mu pampa olw'ensonga nti bamulya ebisiyaga temukiddangamu mumulekeraawo bannange bano abasajja bamaze bbanga bwe bali eza Museveni nga bafunayo oyo alya bwe bakkuba nga bakaaba bakubba ne bakkubira enduulu musajja mukulu oyo mu katambi mwamulaba ng'akuba engalo nga musajja munne ayita musajja munnaabwe omuli w'ebisiyaga era ayambadde pampa kyo tekyali kivumo bw'ankuyita omusiyazi nange nenzija nti munnange ompisa omusiyazi olw'okugamba ku miliyoni 5 naye miliyoni 5 ezo wakola bubi okuzira ani aba omuvumi ku ffenna banaba mwe muli ba kitalo nnyo mwe babaweesa mu biki mbuuza bwana mpuuga mwe babaweesa mu biki ffe mwe bataatuweeseza oba abaana bammwe be bokka abaatondebwa nga balina feelings eziwunyiriza nti kaakati taata avumiddwa tulumwe nga bba aba Kyagulanyi tebaatondebwa tebazirina nga gokkirizibwa okuyita Kyagulanyi omusiyazi mu makaago ng'omulala takkirizibwa kukwata kasimu ke n'ayogera ku 5 mpuuga bye yalya nga gokkirizibwa okuyita musajja munno omusiyazi omusajja eyawayira akuba mmwe tetulabanga ku mbaga zammwe omusajja eyakuba embaga ng'ab'ebitiibwa byonna kwebali okuva ku njuyi zombi omusajja eyakuŋŋaanya abantu ng'abajulizi omusajja eyagattibwa Archbishop omutiibwa omugenzi kati yeebake mirembe Cyprian Kizito Lwanga n'omugamba musiyazi alina abaana naye bali ku social media naye babiraba naye bagoberera buli ekigera mu maaso gwe ngolooza mbu ababo be baana bokka nga basolomoni abakimanyiddwa oba bategeereddwa nti baana ba Kyagulanyi nga bajja kgenda ku ssomero baana bannaabwe babayeeye tata wammwe ali ebisiyaga nga gwe ababa batamanyiddwa nti oba na baana bo obeeraliikiriddeko nnyo weeraliikirire ku baana bo nga weeraliikirira ku baana b'abalala era bwe bibanga byakuvuma ate gwe muvumi omanyi bino ebisadde bibadde nga byekweka mu masuuti okukola ku bantu ebikolobero okudifaminga abantu character assassination ebbanga lyonna kakati we bakigamba ku mazima banvuma n'ebirala banvuma naye nga mu maka gaakyo wayimirirawo omuntu ng'akaze munye teyo Kyagulanyi musiyazi ayambala pampa ne kikuba engalo ye Kyagulanyi teyalina baana Kyagulanyi teyalina baana oba mulowooza nti abaana abammwe bwe bokka be baana kale twaligambye nti wali onyiize nnyo kubanga waliwo ebyali bigenze mu maaso Masaka eyo mu kuziika Pascal naye wali ozze kwesasuliza naye teweerabira nti ebigambo bye bimu ebyayogerwa tebyatandika ku olwo Bwanika yalinga abyogera ku mpewo z'amarediyo ag'enjawulo Bwanika yalinga abyogera ku mpewo za TV ez'enjawulo naye nga ffe tugamba owange alabika abyogera ku lulwe kubanga musajja mukulu n'abireeta mu makaago mwennyini n'abireeta ewakaawo wennyini tetugenda kukkiriza musiyazi oyo kudda waffe ne mukuba engalo ne musanyuka mpuuga n'osanyuka enkya n'ojja eyakugambye ku miliyoni 5 oba takimanyi nti nnina abaana oba takimanyi nti nnina abaana mukwano si ggwe wekka eyazaala ate tewabazaalira ffe naffe tulina abaana b'oyita abasiyazi tetwambala nko ku pampa nga bw'otera okuzitulangira ate mu makaago mwennyini kakati olunaku olwaleero zze osiseeyo kaadi y'abaana
olowooza enaakuyamba yali kuyambye senga ffe tubadde bagumba nga ffe tetwazaala ku baana naye okuva lwekiri nti naffe twazaala ku baana tegenda kukuyamba Mpuuga oyagala okuzannya sympathy card naye nze nkugambye engoma yonna gy'okuba nsoogizinirako Mpuuga eyo wammwe Masaka waliyo ekijja eky'omwana Frank Senteza gwe batta ku lawundi e Busega nga bagezaako okutaasa munnaffe Miracle gwe baali bakubye essasi mu mutwe omwana oyo yafa lwakuba musiyazi njagala tubeere ffe abasajja mmwe mwagala nnyo okukola ono politics ow'okubakwatirwa ekisanga mutusobya ate mmwe ne mukaaba Frank Senteza eyafiira e Masaka gwe mwaziika ewammwe e Masaka ng'obuzibu yabufuna munnaffe omu afunye obuzibu ewammwe nga bamuddusa mu ddwaliro omwana oyo yafa lwa bisiyaga osobola okutunula maama wa Rita Nabukenya mu maaso n'omugamba nti muwala we yafa lwa bisiyaga osobola okutunula maama wa Dani Kyeyune mu maaso n'omugamba nti mutabani we yafa lwa bisiyaga osobola okutunula Michael Kaliika Zikiwayini bazadde bo b'abaana be mu maaso n'obagaa nti kitammwe yafa lwa bisiyaga osobola okutunula abaafa ku 18 Novemba mwaka gwa 2020 bazadde baabwe bonna oba abantu baabwe baabagalwa baabwe ne mubagamba nti ekyo ekijja kye muyina ewammwe oba ebidde bye muyina ewammwe abantu bonna baafa lwa bisiyaga njagala mwami Mpuuga ombuulire ddala abaana abaasibwa e Kalangala baasibwa lwakuba basiyazi abaasibwa awo e Masaka bo n'ogenda n'obajjayo mangu baasibwa lwakuba basiyazi ebijja by'abannasitwaga ebiri ewammwe e Masaka biriyo lwakuba nti ababikukaddemu wansi ngumba gumba eziriyo zaali z'abasiyazi banange basajja mmwe mulekeraawo okkuba empine mukaaba Mpuuga mulekeraawo okkuba abantu empine mukaaba Mpuuga mu makaago nga mwe muli n'abaana bo ng'abaana bo bakuulira ovuma anko waabwe yakufuula loopa musiyazi ayambala pampa eri n'abaana booli baaliko ku TV baalaba oba baaliko ku social media baawulira ng'oyita taata waabwe omusiyazi kyokka taata waabwe kye yali agambyeko nti ow'ekitiibwa 5 tubizzeeyo bigenda tuunyako ng'empuuta tugenda kuswala yazze ku TV ayambadde ebirawuli alinganga lubbira okunvuma oli naakuvuma atalowooza nti olina abaana abaana bamwe be baana bokka oba ye gwe muvuma talina baana gwe muyita tategeera talina baana gwe muyita tasaanidde talina baana gwe muyita omusiyazi talina baana gwe muyita omubuyabuya talina baana Mpuuga tojjaayo kaadi y'abaana kubanga ate bwe tugenda mu kaadi y'abaana mutyobodde omusajja ono okutyoboola okukyasinza okubeera okw'ekika ekyawaggulu ne mutuuka n'okumuggyako obutonde bwe mwe yazaalira abaana be ne mumufuula omusiyazi kyokka ng'abaana be bakuze abamu bakuze n'emitendera mwe bayita okuzaala abaana bagimanyi naye nga bakulaba oyita taata waabwe omusiyazi mbu taata waabwe ayambala pampa njagala olowooze ku Kyagulanyi ng'addayo okusisinkana omwana we amupimaapima taata we ayambadde pampa tokiwulikika kiti ojja otunyumiza abaana bo ojja nti abaana bo be baana bokka ekirala abaana bo nno bamukisa balumwa basoma balumwa bakkuse balumwa balidde balumwa balina ebyobujjanjabi balumwa balamu naye ggwe miliyoni z'ebyo 5 olowooza zalisobola okujjanjaba abaana b'abantu bameka bo balumwa makaya omanyi omuntu okulumwa amakaya omanyi omuntu okulumwa nga mulwadde omanyi omuntu okulumwa nga muyala omanyi omuntu okulumwa nga awenyera kale baababo kasita balumwa balya balumwa bakkufu balumwa si balwadde balumwa batambulira mu mmotoka balumwa basoma balumwa balina ebyobugagga ebyava mu bukadde 5 kitaawe waabwe bye yakuuliita nabyo naye waliwo abaana b'ekkaramojja abafa enjala ku nguudo abo nabo baana bakonsidalinge waliwo abaana abafiira enjala yonna gye babeera
waliwo abafiira mu malwaliro abakyala ne bagenda okuzaala munnanga abasawo ne bagaana obbakwatako mbu tewali butanda tewali bikozesebwa tewali ki tewali panado tewali ddagala likisalabisa naye nga Mpuuga yazirya bw'omu. Mpuuga abaana bo bokka si be baana. Mpuuga nga bw'owetadde mu bigere by'abaana kati wembadde njagala oteekemu omuzadde yafiiriddwe omwana we ng'agenze mu ddwaliro ne bamumma eddagala. Eyaweerera omwana we n'agaana okufuna omulimu ne bamumma omulimu. Njagala olowooze kuwa ekkalamojja ali ku nguudo awammanta ekyokulya. Leka kulowooza nti abaana bo be baana ate era singa wakirowoozaako nti olinayo ku baana tewalikoze ekyo kyewaliise ekikuweebuuza mu maaso g'abaana be oba ggwe ekyo kyolowooza tesaawa eno kyekikuweebuuzisa mu maaso g'abaana bo. Ffe bannayuganda tulindabirwamu kyoli kye tukulaga. Mpuuga toyinza kututunulamu ng'olina obujonyo ne tukuwaana nti ensinga biseera laba amaaso gende ge tuggambirawo nti olina obujonjo mu maaso go. Mpuuga ffe tuli peeni okusinziira ku kyolowooza kyewandiika oba kyogiwandiikisiza. Teri peeni ewandiika. Peeni ewandiika bwongo bwo neekozesa ku mukono gwo okupeeninga down ensonga yaayo. Kakati ffe olunaku olwaleero bwe twogera ku miliyoni 5 tulinganga peeni ewandiika obuwandiisi naye nga tuwandiika okusinziira ku kikolwa kyo kye wakola. Singa oba toyagala peeni ewandiike then obwongo bwo toyina kubutuma kinaaleetera peeni wandiika. Kuba ekiwandiikiddwa ku lupapula tekivunaanwa peeni wabula kivunaana bwongo bwoyo awandiisizza peeni oba nannyini mukono ogukozeseddwa okuwandiisa peeni. Naffe olunaku olwaleero okwogera kwaffe kusinziira ku miliyoni 5 ziwabba. Era tewali ajja kukuvuma wabula omuntu yenna ajja kukugambako ku kya miliyoni 5 bw'oba okiraba ng'ekyokuweebuulwa mu maaso g'abaana bo then yogera n'abaana bo bakuluŋŋamye nti taata zzaayo 5 by'abasajja. Banvuma 5 tuba tukuvumye okusinga gwe yayita musajja munne ebisiyazi mwayambala pampa mu makaago gwazze n'ebigaalubindi byebabokya ebyuma bwaba onvuma kimanye nte ina abaana golooza ffe abali mu buwaŋŋanguse tetwalina baana oba otuyise bagumba ffe. Mpuuga bwana Mpuuga eyo ate kaadi gy'oleese ey'abaana ejja kukusaanyaawo kubanga omuntu omusajja omukulu alina abaana n'otuka okubanga bwe bakugambako ku kya miliyoni 5 ojuliriza musajja munno okulya ebisiyaga. Ekigambo ekyo kikwatulikika kitya maaso g'abaana bo? Owulira otya ng'okyogerera maaso g'abaana bo? Nina abaana ababalala si baana. Olowooza Rita teyali mwana wa maama we gweyagala okufutya nkira struggle yo gituuma ey'ebisiyaga? Golooza maama we teyali yagadde kulaba ng'abatta omwana we bateekebwa emabega w'emitayimbwa abaali batadde emabega w'emitayimbwa basiyazi bambala pampa. Gwe kyogamba Dani gundi oyo mwana gwe mwaziika eyo Franka Senteza ali wammwe ekyamutuusa mu ntaana byali bisiyaga. Mutugjeeko ebiwalaata ebiringa ng'olujjo. Bwe ziba enviiri zammwe zaagenda n'amagezi gammwe mutusaasire teyagwali musango gwaffe mmwe okubeera nga mutegeera muti wabazaalira ffe wabazaala ng'olina kubba nga ssente z'abalala ate abawejjere abakuteekayo ofune n'omusaala ogulabirira abaana bo era n'obabbira ogenda otegekera abaana bo. Oli wa kitalo nnyo nti gwe tolina kugambwako ne bw'okoze ensobi togambwako era kugambyeko abaakuvumye oba mmwe mwekka abalina layisinsi ebakkiriza okuvuma mujja mufunta entama.